Lubega mukyala wa Lubega mukyala Lubega nsaba kubuuzaako olyoza Uganda embeera eryeta wano embeera nnungi nnyo tuli basanyufu era mukyala wa Ntambi tugenda muwa ekitiko oli otya ssebo ogamba otya ayina logo eyakomyewo tugenda muwa ekitiko anywa afune woota Ntambi asule mu binyogoga asule mu firiji kuba abadde asula wakalu so kati omusango gwa Ntambi guno ogulabo bagamba gwe queen of Kalebule gwakyasinza okuba fake news ze sikolangako fake news lwakwa kale amawulire ge tukola abantu bajja ne batusiriwalirako naye tetugenda kukoma ku kino tugenda kuwoza omusango gwa Ntambi bagenda lekeraawo tusibaasiba kuba kati Ntambi bamusiba basibye ffenna kati n'omuntu atalina wadde miliyoni emu ku akawunti ajja kwagala agende ku poliisi asiba naye tubajja tusaba n'abagaga be baba basiba abantu omunaku tolina right siba munno lwakuba Jeff Sente alina naye osanga omunaku kugenda siba munno twayogera naye ne batibati nedda bankwata bubi ebyo byali byalwage twali ne kasuku nga ndi mulwamu naye twayogera ne Jeff ne batibati Jeff n'agaana ne mugamba Jeff soni wa Ntambi Jeff n'agaana bwe yagaana kati nze kola etya era ne mukubira n'angamba waddamu okuŋŋamba ebyantambi ejja kubulookereza kati nze nga namukasa awamanyi gayegalibwa singa nali mukyala wa Jeff ogamba bwe mba mbuliri eyo mugamba mwami wange sonyi wange naye Jeff just manager w'abayimbi ate mukwano gwange ate si mukwano gwange tutumitiza ebbanga ddene tutubadde ba mikwano okumala emyaka 10 just ebbanga ttono so kati wetwayogerezeganya n'agaana kati nze naye nakola kakati banamawulire kyokujja okubeererawo kitegeeza kiri abablog kyamaanyi nnyo kiraga nti tuli wamu kuba nina ne gwenda bye Junior lwakuba agenze Junior tamale Junior abaddewo kiraga nti wadde mbamu n'obuzibu teeka difference ebbali then mulyoke muyambe toyanza nnyo mukyala Lubega okuba tumwami wange gyali mulungi agamba mu tikitoka mwami wange si tikitoka omwami wange musawo omwami wange musawo toyanza nnyo so samalako ogamba andi akantu nze matenga kukitati ogamba otya bulungi oli otya blaza embeera ebyeta embeera sofa kati sofa sobuti wadde tufuta wali nga Pina yavuna oluzungu naye nga alwawo agenze natusisikisa nagamba namusike musajja wuno agenda nabanaga takyogedde muniremu okwatidde mukaawa tugenze tunakutabega akutte mu face kati so kati bablog okubeera nga bazze ne babeererawo Ntambi kitegeeza kyeriyesiza nnyo yes because kati kino kizzaamu buli ali akola omulimu ogw'amaanyi n'amanya nti owaayo bwe nayisa obulungi ne bannange bajja kumbeererawo kuba kati buli olaba wano wonna wajjudde naye wajjudde bablogers naye n'ekitumu tekibaddeemu nnyo waayo tayinza kibeeramu balabanga ffe ababalwana tokomalize kasiri omunoonyeeko tuli wano ono bamuyita Megatron nekiriwo namukasa ali atya we yamutendeka Kalebule ntendesa abantu bangi nese Kalebule just that omuntu gundi mwajjira identity ye kati nze abantu bonna beyingiza kubira omujumu mumanyi angobeni gwe yamutendeka nekeyi bangamba gwe yamutendeka nanga omuntu nga ani jangu wano ono musomesaawo ono mose yandeta mu bya blogs nakutendeka Kalebule ate yantendekako Kalebule ebiina sitole gye twali tukoze nga Kalebule senga tali mukomera singa siri mukomera yakolanga amawulire nina jjajja wange musawo embeera eryeza embeera nnungi nsanyukiddeko nnyo Ntambi kuba nali naye nga bamukwata kozi bamukwasa musajja wadde omanyi tukwata obuntu okola mande nkola mande kati nze nkola Friday wali naye musajja amukubira amupimamu amugamba nti jangu okime essimu musanvu ngaawo yava nakuseeta nedda namuga alindako tukole eno tube nakuta okomewo omaze okime essimu tukole bamupima ne bamutwala netugezaako sabibeero wano okyasagale kigaana but final got good bamutadde buluno kakyali wabweru atuuza jawuza ali wabweru okutoba nga bbiri ya tukomawo naye nga tusono so ekya fraternity ey'abablog okubeera nga tuzze ffenna kitegeeza ki kirungi nnyo era senga omwoyo guno tugusigaza
nti webavuba sakosi tubeerawo sigamba nti ntambi olumu bayizoga nti ntambi aliko akantu ne bajja naye abannamuli babaddewo ennaku zino ebiseera ebisinga babaawo omanda bakasuku bakedde wano shalomu yakedde wano naye nga bali ntaki okubirako ono kyekigenda maaso tukoze tutya njagala n'okwebaza gayi bamuyita lawyer aso freedom oyo omuntu n'abadde naliko naye afutayawukula esimu nga nagitinga ku shalomu mbere nga mbeerawo abaddewo nnyo era buli kimu ekigenze maaso bambi afubye tweyanza nnyo esakozi buli kukola abantu bakwagala ekyakabiri ekijja simu okuleeta kalebu so tuli wano ku kooti embeera nga we mugiraba abantu bangi babuloga bonna babadde nga bazze Dr. Kwef naye ekyembuuza bino byotava mu Amerika wayize empale ennene osooka okwata empale ya mukamawo olwebaawo ng'ogenda byali ekitaka ojagenda zigejja mpolampola oliyogambala empale zaffe ng'obeeraate watuuse olunagira ng'okkirira mpolampola kale kalo kakike waleese bagiyita Easter exit mukalubiza nkubuulira mugenda kulozesa abaana nti omulimu gwe mukola omanyi kankuulireko kino kyemukola okwetangira okweteekako enkomera kibi kati omwana waba yakajjanga agatandika YouTube agenda okulaba akantu koyina takategeera ng'alowooza omulimu tuli ku nsonga za bbulanga ndambi ezo ziwedde tebamuwadde bbeeyi webale nnyo okujja webale kubeererawo kandambi embeera antambi koligi waffe embeera bwe baba muwadde bbeeyiro ebyo bize zisanga abasajja bino ebizibu byetusanga era kati naye akiyiseemu naffe tulina ebyali bitukwesezzaako munda so akiyiseemu mulimu ebintu ebimu ng'omusajja ng'olina okubiyitamu esobola okwongera omukubi era ogenda okubeera ewiiki eyo gy'omala eyo oli mu isolation okuva mu bulamu bwo obwa bulijjo reflect on a lot and nze kyenasonze okutegeera musango gwe nga ffe abakola omulimu analyzing one but this battle is not a battle of kiki yali alwanira is a battle of selection awards era bwe nawulidde nga bamuvunaana bagamba ntambi bamuvunaana emboozi teziri mu byannyimba biri ku byamaama simaani ateekamu maama si bwe biryawo we biryawo so kyekyokuyiga nti selection of words osobola okuba ku koozi nga nnungi but yo selection of words n'engeri gyogenda okusabikamu gyetuyina kati okutereezaamu nti bwe tuba ku koozi nti tuli ku sakozi lwaki yavuze emmotoka n'akuba omuntu w'amazzi kati kyekyo ye point ebeera eriwo nti yavugidde ku speed meka liwo okola analysis weetoololera ku eyo subject oyingira mu birala mukazi we abaana be biki kati ebyo bwe tuba tudisikasinga mukazi we olwo ate tuliba ku ekyo ntegedde tosobola kugamba nti mukazi wa gundi yanoba kati lotekamu wama ne maama we kyeyava yabeera bwati kati oba ovudde ku gundi so si nsonga za luyimba tubadde omukooti obiwulire era nejjeefu bwe mbadde mbulira abayogera nabo bagamba maama waffe yamugamba bwati ate maama n'agamba bwati kati owulira nga baava ku kino ne badda ku gundi so ffenna ekyokuyiga ekiri wano iza kuyiga nti amazima bwoba ogayina ensabika yaago omala ogasatika derivale yaago amazima ngayina geetaagisa kuba tulina amazima mangi mu indasitule wano nga tegeetaagisa waliwo abantu bogenda olira nga alina ebintu byayogera nogamba ge mazima tegeetaagisa kati gago ge mazima naye agasabise bubi omuntu asobola okuyita wano ne wano n'amukwatiramu kakati ogenda okumaliriza ng'omuntu akubuuza nti justice where is the injustice okitegedde nga justice okyagala justice naye nga naye bwayimirira gyayimirie n'akugamba kakati muye nakoze where is the injustice so ffenna ng'abali mulimu guno then n'abali eyo betuba tukozeeko ababa bakoleddwako obulabe tumusobola okwogera naye naye gwe baboogedde naye oli wakuya nagamba nze namba emu bagambye ku lwokuna nali mu nkofiira yamulaago naye nga saaliko mu nkofiira then musooke mutegeeraganiraawo ng'abantu omulimu gwe tukola si gwakwekuba kwebulizaayo mulimu gwakuwa information ngeri educative ng'ate eri entertainment so kati bino bikosa omuyimbi oba engeri gye byatandikira mu music nti luyimba omuyimbi oba biri manajantambi okukosa omuyimbi biba bimukosa jjukira kakati abantu abali wabweru w'omusango abatagobera details omuwagizi wa ntambi yalowooza bapasecutinga ntambi lwa ava peace
okitegere kati wabeerayo omuntu awayagala ennyo ntambira agamba olaba ababisi yasiba n'omuyimbi wange nga ye tajja kugenda into details kati abawagizi baffe abali eri kati waliwo omuntu abeera ate nga ye ayagala nnyo Shiba nagamba olaba kakati kati wawulidde aba Shiba teyabeereddewo ntambi kati nga information ayinza okuba teyamutuuseeko nga nti Shiba yasindise ne looya we omusanga mulimu ayinza okuba taliimu fizikali kakati mugenda okumaliriza nga mwenna kibakosezza ababisi kimukosa ntambi kimukosa Shiba kimukosa ne industry yonna eyabakola analysis kiba kisetinze president etalinde ekyabamawulire aba blog okubeera nga bazze mu bungi okyogerako ntambi alina emikwano abali wano tebazzeewo nga kuba nti ntambi mukwano gwe tewali ali wano nga sino ze ntambi tewali awulire nti bakuttewo amawulire era oli asooka kubuuza amawulire ani fena kituze wano nti egundi bamusibye ani sakozi bamusibye taito si yereeta abantu abangi waliwo abantu bangi wano abamawulire nga bamawulire nga naye babose batasobola kulaba ne bakama be tebasobola so it's about engeri webali nga tebasobola kujja asemba okusinkana tumaako shodi atuli kupulagana kyaini waliwo ebirala ebyalimu bingi twalimu ebyetungamu ali kaliro simu zaavuga laida bakubira amasimu bakuba waliwo abali bemulugulyamu nga bagamba ki tunyonyolegana nzega omumanyi tunyonyolegana nga kiri kitya muganda embeera eri etya ku kooti embeera ku kooti abantu abalaba bangi ntambi abantu bazze ne bamubeererawo kubanga enneeyisa yembaatusimbi erakrekodi yembaatu balaba nabali online tera nnyo okugamba abantu nti ensonga kimukulaba nga tafamyo ne bayeresepini bajefa baraka baani waliwo recognize nga this is our generation tulina ogiprioritizinga ne tuba tukola ki tutambula nabo bulungi kati n'abaana abantu abali mu content creation oprioritizing abantu bwe muli ku internet nemanya nti kati buli bonna obayinako ati lisi track record ennungi nti mu kaseera nti mainstream naye batetadde ku kamera tugiteekawo kamera nebabaako kyebakola ki kyebakolera okitegeera kuba kati nammwe ate muba mu generation eyammwe nga kyetambuza kyonna so nzikiriza nti ntambi mu saidi eno track record ennungi era ensonga lwaki abasinga fesi ziriko bonezirawo so kati omusango guno ngaffe abakola omulimu guno tuyigiramu ki kyetuyigiramu kimu nti bw'obanga omuntu akutaddeko aba n'okuvunana omusango n'agiteekayo wakati mu kubanga oyogerezeganya naye gy'amaaso nakamera kubanga akazibu konna kabeera nti buli kyoba oyogera omanyi kiringa bwona kyakalana ne mukyala we waka buli status gyateekayo ng'eri mu layini eyo yizolooza agamba kati omuntu singa akuwanira ng'akwalidde ku musango nga guno buli kyoyogera abamuli okuti basobola okukitwala nti agamba baziyita kulitinga bulala okitegeera kati buli kyoba okola kyoba oyogera buli statement gyokola basobola ogiyita kulitinga bulala kubanga kyekikola kyekibaawo kakati bw'ogubaamu ng'olaba ogutiddemu asakozi osooka n'omugaa asooka ondekemu negatule n'omugamba lindamu akantu n'osooka olizolovinga ensonga ebbali okitegeera ndowooza ekisapo gyekwesezza etegerekeka bulungi eriyo n'abantu nga bajjali baffe najja nakukola ekintu nadde eri kati nga gwoteekayo status oli ku bibyo bya bulijjo ye nga bwagisoma alabanga gwagamba ye kubanga mubaawo olede ne kasikafa akolaki akaliwo kitegeera era nakati nja kusaba mwenna abakyaza ntamu mubeera at least nga mukimanyi nti keesi eno tuleme gisemberera nnyo kuba ekyagenda mu maaso ekyabayimbi kuba ntambi agamba nti hipapa fraternity temubeeredde abamu bwe balowooza nti abayimbi abamu tebazze kuba ndabyewo bakatale abambi bazze naye abayimbi abasinga tebazze ate mbu ntambi alina abayimbi bakolagana naye ona personal level bw'okeranga ku makya n'ofuna obuzibu tojja nga amaaso kubakubeereddewo n'ogateeka ku katabaddeewo yensobi gye tusinga okukolesa tojja nga amaaso kwakubeereddewo ate n'onooli atabaddeewo gwe buli abaddewo gwomala era gw'omanya nti yakubanja buli atabaddeewo asigala eyo bbali kakuwa ekyokulabirako
Douglas Lwanga ali akola Katogo nga ye show gye tulinda kuliko ndi TV bwe yakeera ku makya n'ava Katogo essimu ezaalinga zibudde ez'abayimbi zaalekerawo n'asigaza abantu basatu bw'akeera ku makya n'adda ku NTV era naye enkola ye yakyukamu kubanga yategeera ati bano abantu bakwagala weeryo kitegeera naye abasatu abamubeerawo tabeerabiranga buli kaseera addamu n'abogerako kitegeera nti waba ye yalina basatu naye nga nakati ate abadde kati bw'oba olina bantu tekiba feya gye bali gwate kunonooza abaddewo kitegedde kati buli abaddewo yewuwo yasobola okukubeerera otambula n'oyo treatment maaso awo wonaabo batreatinga era otreatinga according kitu ekyo ate era n'ekirala osobola okweteeka mu ngatto z'abatabaddewo sakabisitesati nyingi ngenda kuba ekituwadde watoto abantu batya kooti abantu balina emisango gyabwe nga naye akimanyi nti egindi ninayo fayiro n'egindi ninayo fayiro nga tasala bona abantu batakukyalira ku poliisi naye nga naye akimanyi yawulirako olugambo nti ku poliisi awo nyinza okuba ninayo fayiro esi point kasuku yagenda kweyimirira icyuli yamaliriza ate naye alina okubira so wabawo ensonga nyingi ezikolaki eziremesa abantu okujja naye always ofokasinganga nnyo kwabo abazino bawolebwa tofiira kwatazi neyanza nnyo Kasirye alien yagamba ki alien sikiri alikiri wadde akameza keereze neyanza Kasirye so tuli wano ku kooti ensonga zonna zitambulira malira MC Meya agamba ki ali mu kantu MC Meya ali mu kantu ono adedda toyogera bigambo bano abaana ze yabaleeta nakola ki nakola koki nakola ki aze ndi bulungi ofuna views bbiri twagala kati kagere ku kyali kama Meya kozala wa Mega aleta abantu bangi nono yennyini nakola ntya simu so tuli wano MC Meya omusajja ono w'amaanyi eruzira eruzira kiki eruzira abantu bangi gyokolera story simanyi naye munaye natuuka ndowooza naye bwerabira kumanyi oyogera eno babulisamu amaaso KBS mweba KBS tekimanyi ekole save walaba abasibe bona nga bayayanira bweba TV gyokolera temanyi manyi g'olina ruzira simanyi walala naye nze kyenalabyeko eruzira boy nemulowooza oba gyenkola mulioni manyi oba gyokola ewala eyagayiraga nti oba bamusiba emirimu gigamba gityo bali kujja kubeera amina tubaddewo embeera ereeta ku kooti embeera simbi tuwadde akamwenyomwenyu era ne bwolaba tusekamu nitubadde tuseka era oba kunoonya akantu kabadde kagenda bbula akadde kajja kkaluba naye tuli basanyufu nja kwebaza essiga eddamuzi likoze ogwayo ddembe lya buli munnayuganda okuweebwa bbeeyi wabula bannayuganda kye mulina okutegeera nti bbeeyi otegeeza nti omusango gukuvuddeko wabula ddembe lye likuweebwa nga n'okunoonyereza bwe kugenda maaso kyobula ffe bwe tuba tuwoggana n'okusaba eggwanga ng'aba Equity for Men tubasaba tubagamba nti bbeeyi tetugamba nti omuntu omusango gumugiddwako omusango guba gukyaliwo naye nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso nti olwaliro okusinga okulimandinga ne bakutwalira nomala emyaka 2 nekizuuka nti omusango tewaguza kyokka ate nga bomanyi nti mu ggwanga lyaffe wano emyaka 2 ogyebakawo era ne batakulirira okitegeera so Frank Antambi olwaliro aweereddwa bbeero tuli basiimu nnyo nga gyenkomeza naye okusingira ddala kyenjagala okwebaza be bannamawulire solidarity ate gye tulaze babloga nti mutaddewo embeera y'amaanyi nti nazo kiteekamu ebbugumu ensonga lwaki nti emirundi egisinga mukitwala ng'ebyokusaaga ennaku zino audience ekusiba kyokka audience ekusumulula bwekiri audience esobola okuinfluensinga omusango okukwata kyokka audience esobola okuinfluensinga omusango okukola ki okusiba so kitegeeza nti bwe tulaga solidarity eno tuba omuntu ali mu musango amanya bumanya nti nyina okubeera very keen ku fayiro eno kamera weeziri bwekiri so olwaki enja okwebaza kyemukoze mwebale nnyo mwebalire ddala n'akasemberayo ddala kenja kutegeeza bannayuganda nti ekkomera si ye solution ya buli kimu tubeerenga bakakkamu ffenna ensi etumala temuteekawo nnyombeera tewenyiga muganda wange ensi etumala ffenna nabuuza abantu singa omuntu akunyiiza n'omutta
kati oba wematizaayo kati munda muggwe olwo kiba kiwedde kale singa akunyiza n'omusiba kati munda muggwe kiba kiwedde kubanga ebyakwogerwako byolowooza nti ebikyamu byo tebigenda kuvaawo naye njagala kutegeeza nti ate amaanyi g'owadde ono g'osibye mangi ate bannayuganda mirano kitegeera nti bannayuganda basimpathizinga nnyo n'omuntu agenza eruzira okusinga ate gwe gwe bakozeeko ekikyamu teri akyalowooza ku byoli ebyamwogerwako buli omu kati alowooza ku Franklin Tambi is a strong man at the moment olwaleero aliidinze media even ne mainstream olwayo ojja kwekanga yenna atunuulidde bya Franklin Tambi n'abadde tamumanyi kati amutegeera so kati tufunamu ki ekyokuyiga nga abali mu mulimu guno ekintu kino okubeera abeegendereza nga bw'exercisinga professionalism olina okuba nga ate kwegamba omanya limits zo ate n'okulengera tusomeko kati nze naddayo okukola amateeka lwaki naddayo okukola amateeka nti okubeera okumanya eddembe lyo okumanya wa wookoledde omusango nawe wolinza oguviiramu kigenda kukuyamba kitya nti wairo bwe ntuula wano mba mmanye ekinkwata newenkuviiramu oba oyagala oba toyagala akatono ennyo kennaakakyakuzayo of course mmanye nti kubanga nze ndi activist buli obeera activist ng'olinamu ne kutteeka ate kigenda kuwoomera nnyo kigenda kuwoomera nnyo kubanga omanyi ddi kyolina okwogera naddi lwoteekeddwa okukivaamu naddi lwokoze ensobi era n'ogikola ki so n'ekyokubiri nti tulina okumanya nti society mwe tuweerereza etulinako percentage emu etulinako obusuulu kyovola nti ojja newesanga mu comment section babadde basusse okwasama kabamusibe nenjagala kutegeeza abadde asusse okwasama kubanga byayogera leero tebikukutteeko naye wande lwerutuuka ku nsonga ng'ate gwe omwetaaga ayogere ku nsonga yo nze mbadde wano naye ngaolira buli omu ajja kutuukira meya nange nyina ensonga yange nange nyina ensonga yange kati guess what singa bukeera ku makya nga komenti yo nagiraba nga naawe gwe wagira batusibe nyinza okuba nga sikusanyusiza ku kyenjogedde olwaleero naye njagala kutegeeza nga nje Katonda wande one time tujja kubeera ku page etya waliwo wenyinza okuba nga sikwonaganye naawe misango nyimbeera mu misango mingi nyinza oba nga buli ogwasooka saali naawe saidi gye waliko ng'egye wali olabamu ebintu nange nagiraba bulala n'obawo omusango ogujja ne twetomera nga tuli ku saidi y'emu so tukkirize nti nyinza okuba nga nakozeemu kensobi naye tekintwaza mu kkomera bannamawulire tubeere beegendereza tunaye society mwe tuwangaalira nti naye tulinako ate ne situation kati omuyimbi ava ye bino bimukwatako tebimukwatako kuba abalala bagamba tebimukwatako abalala bagamba biri ku manager abalala bagamba biri ku biyinza obutakukwatako nga ggwe bw'okirowooza naye emirundi egisinga mulabe wa taatawo aba mulabewo kale nno mikwano gya Frank Ntambi bamaze okukitwala nti Jeff mulabe waabwe mulabe waabwe kankakuddiremu mulabe wa kitaawo aba mulabewo nfuna bulungi era mulabe w'omwami wo aba mulabewo kati mulabe wa Frank Ntambi nga bwotulaba ffenna abali wano tutegedde nti mulabe we Jeff Kiwa kitegeeza ne muwalaawe ne mutabaniwe bonna baba balabe ba Frank Ntambi nga naye mumutwalidde tuleke kusugakotinga ebintu ebimu ne tubisugakotinga ava fe tetumuyinaako buzibu era dayihadi wa Frank Ntambi tayinza kuddamu kulya luyimba lwa papiisi nze kikuganda ameya kyembakwagala gwoli straight kyekyo omulabe nkugambye omulabe wa Frank Ntambi kati olwaleero namba moja akwagaliza ekkomera bakwagaliza ntaana bwe kiri era gwe kyoba omanyi omuntu watuukira okugamba nti bakuteeke mu kkomera kitegeeza abakuba n'obusobozi obusobola okukola ekintu ekirala ekisinga ku kkomera abadde asobola okukikola kitegeeza nti ava alina olutalo lunene n'enkambi ya Frank Ntambi anti wakirabye ateekeyo ku concert akaseera akatono ke bakwatidde mu Frank Ntambi ennyimba za vapiisi ziri luddawa abaana bali mu See You Tonight yatadde ennyimba bali mu Somebody yatadde ennyimba ennyimba tulina bbiri mu ggwanga abalita Somebody ne See You Tonight njala tetwagala zimanyi abapiisi yatadde tune ezo tulina oluyimba abalita lwa Cindy See You Tonight Song of the Year tulina Kapata oketegere bulungi kapati ne tuba ne Somebody ze ziriwo lwakuba nti ate See You Tonight
ina engeri gyefuusemu ensonga. See tonight yakikubye. See tonight. Omaye gwe ngeri gy'oli wa Equity for Men. Miki Sims tofane. Bali mu stand bali kuki? Mu byaddala naye Miki Sims to be funny njagala okwebaza ate gwako ensusso. Mu basajja yegwe weetaaga okubeera pulezidenti w'abasajja mu ggwanga Miki Sims to be funny. TikTok oba fenna. Batulugunyizibwa abasajja tubonyaabonyeza abasajja twoza ebintu abasajja batubuuza gye muva ne tufukamira ne twetonda emboko batukuba engolo batufa abasajja abampi ate ne tisukka. Musajja omukazi akugamba n'okugamba gwe tojja kugiyingira. Emizime leka naawe. Emizime ngenda kunoonyawo ku fayiro ya. Noonya ku bya Miki. Ku fayiro ya Miki ne Bash. Naye nga Bash. Omanyi move gy'okola nga wakawukana ne patanawo. Emala okureflectinga ekifaananyi kiggwani omutuufu. Nze kyantiisiza omukyalo oyo Bash. Si wa bulijjo alabika abadde asamba gwa nsimbi. Tuli wano ku kooti namba moja of Uganda. Kyekiriwo. Abangabe bakusabya ID n'ogamba nti simanyi yagwako. Bakwisa okweyimirira. Nedda ID yange badde nyina bwe nagitadde. Okay. Naye saagitadde mu kafuni. Wayagirese mu kafuni eri ku sako. Nyina embassy badde nabitadde. Bulooni. Okay. Kiri kitya? Embeera eri ete? Embeera kati essaawa zinekakkanya abantu emitima ndaba gibali wamu kubanga ntambi katuprosesinga mpapula zisemba asobole okutambula agende beeri ndoza alimba state egi abawandiika. Okay. So bamuwadde beeri? Bagimuwa. Kati kiraga kirimu aba analyst? Kakati sakozi olaba omulimu guno gwe tukola wabeerawo okutegeeragana wakati sakozi ayogedde kwani kubanga at the end of the day nange omuntu oyo gwenjogedde kajja kuba neetaaga kubanga olwaleero nsobola okukola olumu gwe gyoyinza okuyita hate speech nga njogera naye ngaolumu njogera kituufu naye mpozi kyetuba tugendako ekituufu tufune selekisioni y'ebigambo engeri gyetukozesaamu eddoboozi lino era twogera ku mulamwa ki tuleme kuleeta nti sakozi oyo gwolaba yabba ffene kannabulemu yakola atya kati ebiseera ebisinga obungi nti bwe tubeera nga tugamba nti sakozi yayombye ne kasuku ne tuteekamu nti ate kyobola ne twali abato yabba ffene era omusajja oyo bakola bwe tuba ku mulamwa tuteekamu ebitaliimu nnyo tugenda tutandika okunyiiza olumu abantu atandika okuwawaabira nga Jeff Kyo yawaabidde kuba egimu ku kesi yabadde awaabye yabadde agaye nti Ntambi yakozesa hate speeches okumulumba personally yengomuntu Ntambi yaddira akatambi ka maama wa Jeff n'alondamu ebigambo maama wa Jeff byakozeseza ku birthday nze nakalaba ku BBS bajakisa bakola story n'alondamu ebigambo kuba alina we yagambira nti ono atutawaanya mulalu n'obulalu maama we yakoze eki kuba maama we yagamba nti omwana oyo mulalu nnyo bulalo bayagamba olwokuba oli ku kooti otidde kyebadde okusabika tusabikamu okiwulira kati kiti kyeyagamba sinza kijeyo nga nyina we yakikola ki yakyogera ate nga Jeff tayinza kuwawaabira nyina kubanga ye olumu mubeeramu ebyokusaaga naye bagamba si yamuzaala ddala yabakuza oba ffe kyetwalaba nga yamuzaala kati oba yabakuza tetuyinza kinyonnyola bantu mpozi ekyokubiri we tuva mu kamera muno era Ntambi nja mugamba Jeff mugezi ddala kino kyetugenda okukola ne bwe tunava mu kamera era Ntambi ye nga bumanyi nti musajja mugezi Jeff asobola okukomawo okugoberera omusango n'okuwoza tulina abisobola naye tulina okwetereezaamu saidi ya Ntambi ekigambo kibyagenda okukozesa mu kamera nga tuvudde mu kamera nibyo tugenda okukozesa nze abantu mwenna abali abatulaba n'abatuwuliriza olwaleero nyinza okukuba noŋŋamba nti kubye naye ngaolumu nkwogerako kituufu naye abantu abo bagamba nti tubakubye tudde ebbali ne twogera era bagamba nti munnaye twayogedde kyabadde kituufu naye bakoze byekyogereramu kati otunuulira kooti wabaddewo babuloga mo than mainstream kitegeeza ki solidarity okubeera nga ba-youtubers bazewe bati bangi ne babloga ku saidi ya Ntambi ekyo njala kituuke ne ku Sakozi bajje bwe bati kituuke ku nnamba emu bajje bwe bati ndowooza balifunye n'ekibiina ekigatta ba-youtuber Sakozi temukiina mu Uganda ate buli youtuber agamba nti munene bibe nga si byabanene tewali abyogera naye webali abakyewulira ayinza obutakyatula naye ng'akyewulira ekiwulira walabyeko DJ badijjo bamanyi okimanyi buli DJ abeera namba emu walawuliddeko namba 2 DJ buli akwata gundi n'agala namba 1 DJ
tali agamba namba 2 okitegeera kakati ebiseera ebisinga obungi olwokuba nti buli omu akyemanyiddemu mu nkola ye twalifunye egundi etugattanga naye tuba tusobeza Jeff oba Kenzo oba omulala asooka n'akubira Sarkozy nti yalikakiiko pulezidenti nakankubira ku Sarkozy ono era Sarkozy n'ankubira n'agaa nti waayo gundi n'agambye bwati ne bwati tuddemu twetegereza ensonga eno ndowooza tuleme kutuukanga nnyo mu makooti eno tweyanza nnyo number 1 yono Kabako gwe yayimbangako Kabako yekka abantu banyimbyeko ani omulala Bobi Wine yagamba kayimbaki tobaina kalimu namba emu ono nga uledi yandi wizo njagala kubeera namba emu Kabako abantu bangi banyimbyeko ekiwulira alawo okuze badijje oli bulungi kooti egamba etya kooti terina tabu mwebale kujja gezezaako okuba nti muteekawo embeera ey'okuba nti muba wamu n'entambi ekyo nakikulu kitegeeza kimmwe abanalizing ensonga zino fe gyekitegeeza engeri gyetuduulira ensonga zino ekisookera ddala njagala kutegeeza abalamuzi tetugenda kulemwa kwogera kubanga tulina okwogera ku biri mu nsi bitambula bitya era tujja kiremerako naye ekinsanyusiza nti bawaddeyo obumu babulaze basobodde okubeera obumu bannamawulire mbalabye bangi babuloga bantu bangi bonna buli muntu ali ku social media ekyo nno bakoze kikulu nnyo okubanga bakola ki nga babeerawo naye njagala okwebaza kansona Lukoola kansona Lukoola akoze ekinene nnyo olwaleero okutaputa amateeka nga bagalina okutambula kubanga omuwabi wa gavumenti abadde agezaako ndowooza okukuba mu bantu abazze okweyimirira ebituli ng'agezaako okulaga nti Mulyanyama asula walala ne gwaze okweyimirira asula walala nga alaga nti n'omu omulala abadde mukwano gwe Just mukwano gwe naye kansona Lukoola avuddeyo n'ataputa amateeka nnyingo ku nnyingo n'alaga omuwawaabirwa nti ekisookera ddala nti bateebereza buteebereza tegunnabeera kumukka mubbi eddembe lye ery'okumweyimirira libeerawo so kansona Lukoola n'alemerako nnyo atuyambye nnyo okulaba nga ntambye beiro Mulyanyama badde bamukubamu bituli nga bakulaga nti Mulyanyama olw'okuba asula wano emakindye ng'ate omuwawaabirwa gwagenda okweyimirira asula walala nga balaga nti abasibe batuufu n'okweyimirira muki omuntu nga ntambi so kansona Lukoola akoze bulungi nnyo era njagala okutegeeza abannayuganda bonna nti ne bannabyafuzi kubanga kansona Lukoola munnabyafuzi naye ate abaddewo nnyo njagala ne balooya abalala abali eyo babeere nga kansona Lukoola atutte obudde najja ng'azze ku muntu ntambi just omutunulizimu ensonga naye ye ng'amulabamu vali era kituyambye nnyo kubanga mu kooti tubaddemu n'omusajja munnamateeka ow'enkizo asobola okubeerawo naye nga kitambudde bulungi beiro bagimuwadde atugambye $5,000 agabuliwo ne $5,000 ezabutaliiwo so ebyokuteesa ekiwalazima mpozi byabagamba nti bannenge tulina okwogera ku nsonga naye ate abantu tetubagenda nnyo tuleme nnyo okuteesa kiwalazima nakwagala kusanyusa abantu wabula tubeere ku pointi ezo zennyini zetubatukoleza ba omuyimbi ayinza oyimba oluyimba ngaobulya terwakunyumira yogera ku luyimba naye ate togenda mu famire ye notalikoga nti yayimbye bubi nalaba n'omwana we ng'omutwe tegutegerekeka ebyo tebirina bikwataganira n'oli kyabakoze baba tubasanje bayi n'omwana wanyu enjaga nogamba ebyo bijjirawa yogera ku ekyo ekiriwo muyimbi akubye oluyimba lufu balukaayanira naye kampise wano akalango Chicken yakoze massage pala massage pala taata we manager yakoze pala sipa yakoze sipa eri eyo saidi ze najera avune taata we nga manager era nabo bagenda okusiba bubandi kyabadde ayogera kyakolera okitegedde kyoyogera kuyingiza mutaata ate tubadde ku chicken mubadde ku bizinesi oli n'agamba taata oyingizawo wati taata abeerenga kutwala taata abeere manager kabera kunyonyerako ekintu kimu bajazi obukozi kamala kubuulira olaba ebiseera ebisinga obungi
nze nno mulamu wange nina bizinesi zesiranga omanyi mikwano gyange mumanya balina nesindakwanangayo nemu era mu abaseegu mu abaziranga kulaba entambi wakulanga avaayo kubasanyusiza okuba nti bamuwadde beyiro era emisango egisinga gikoze eki balaze nti emisango si mituufu okubadde gya bujweteke bamubakubire kulanga akolaki ngavaayo ebintu tambi byako tukyabikola era abatusiba mukyatusiba kuba tufe tukyayogera amazima seera ebisinga abantu abasobola kutula mu ssimu baagala omanyi bigenda mu maaso bigitukolaki abapiisi yimba frontality tosobola kyewala eyadres oba olina okujja n'obeerawo tambi musajja waffe and this is what we wish tusaba byonna bikakkane because at least ffe tulina chance netwogera ne side zo it is kisobola okugonjolebwa twabyogera binne but post waliwo ebyakolebwa mu bukyamu waliwo ebyagenda obubi mu bukyamu I think kikwatako naddala shalom oyo nga tusigala kulayi kuba makyaz batuwadde bbeeyi abasajja batukira bakyamu kitegeera so amicably kwagululinga out of court tugamba tetutala wano tetukola tetugendemu bino ebintu bikosa omuyimbi oba tebimukosa abapangisa omuyimbi bapangisa muyimbi alina nyimbi obaka bweri ntambi muganda wange fasi kulikayo I think tusobola okubeera ekyondo kyabuntu kigonjolwa camera just camera but we have the life behind us families tulina abantu betwatinga nga betulina betukoze kati wabeera mukomera abalumwa bangi nemikwano kati bwoyinza obutamanya ife tuteeka bali bwega bakusibye abantu kitegedde so just alina kubeera mukakamu bino bibaawo obulamu bugende mu maaso nalabye namba emu akola interview abadde naawe ngagamba obubaka ntambi bwe yamuwa otyo tulina otambula change etambula omukola abika yakomyewo yabadde akomawo albamu etabusa nagirabye New York New York Times bebalina ba publishers ne ba distributors kati be babikola kati ataddemu debeta alemererwa kyakabi nnyo mulabe jenge nzimudabira amina tuli wano ku kooti abatulaba nawo naffe twazinabambe nga mwe batuwanisasi yaffe Frank Antame twebaza buli omu yenna yenna okyazitunda t-shirt amba tujaza mbala mpozi kati tuli kumbaka congratulations Frank Antame mbere lyetya bera nungi bamutuwadde oba bamutuwadde tumaze okufuna bingi yasabye kwa kotubere badde ya mitwala badde ya cash which you have paid in the bank katulinze empapula obenga mutwala so kati kino kiraga ki bannamawulire bamulobo kino njagala sooka beebaza because omuba so kuspa nolowooza nti wagenda kujja ogenda okujja kkooti osangawo maamawo ne kojjawo omutamini nene entambi newaze nasanga abantu bonna nga bulwa naye azzeemu amaanyi muli beero neweyandiganye asija ntegedde mbuki abantu balinanga baluli bamukwata tibakulu kibaluli bamukwata nawe naye kati batwadde ennaku z'omwezi twagera no saa 12 twagala gamba amatu amulese 12 nga temuliiwo twakeddewo tuba namuli njagala beebaza bonna abazze bawaddeyo obudde bwabwe amafuta balina ezibooda ne bajja nga abeera ku Frank kimugumiza naye muli munda solidarity engeri eba yeetaaga manya bakutte ku ntambi tumukiza agenda mu kkomera naye tuteekewo embeera emutwala mu kkomera bwekiba nga kiganye ayisi tuwe wamu naye ekisinga obwo so kati kino olaba nti ensonga zava mu luyimba muyimbi manager biki omuyimbi it was personal tebyali bya luyimbi ntambi esanga ali mu lutalo lwatamanyi ntambi yagwa mu lutalo yafuna stobreaks ez'omuntu omulala baali tebasiba ntambi baadde babonereza muntu mulala bwe baali baagala okyankanya mental kati bakyala bantambi nga tebalabiseko mukyala ewaalirwe kyangu beautiful onya mukyala manyi nze mukoddemi wa ntambi ate zino gwe nasiima aliwo gwe twatwala mu mabira
ono mukyala wa ntambirwa ekyo ankunda please yoni kutatwala mabira soko obuuze ku bantu photoshoot kyaffe bagamba yagenda n'olubuto lwe lwavaamu mitawaanya gyatabuka so omwami omulabyeko ali mu mbeera gye kati kikyozzaako okulaasa okulaka tubanye obbanga bategeseddeyo kikiko tubanye obbanga kyatuze nebiri ebidagala byenaganda ofunye eddagala eganda omwetango ebombo olweza gwanya bimunaaza ngaakola biki anti bwova mukwena kunaaza eddagala ono yagenda omunaaza alina omunaaza eddagala ate nga bali bwereere era munaaza nga oli bwereere mwena nga mweyambudde nga bwomugamba tuddanga mukusiba bwe bityo kati abadde abeeranga wani omukyala abadde akola abadde mukyala mukozi alina bizinesi ze mwe bayimbi abazze ku kooti abatalina misango ku polisi ne ku kooti abantu abasinga batya ebifo bino naye nga bambi ntambye ensonga za ntambu lwaki muzze wano mutayebuuza kataleyanika kyogamba tomanyi watujja wano mbimanyi naye abatamanyi abatatumanyi yenze kando ate era yenze kataleya kiki ekibalese kitulese kubeererawo mutambi twamu meeting ennaku nga bbiri amusajja tunatwetondera nayogera naffe natunyonyola ensonga nagala naye nange ndi musonyiwa ebyabaawo byonna biki naffe eryo ebbanja omuntu okwekakanya nagamba kaneetonde bannange kubanga ntambi fe newatatwetondera so kati tuze naffe tutubeererewo ekigenda mu maazi so same tuze kubanga ffenna tusobodde ekitundu ate era twandiyagadde maybe ne batuuka ku muzikiriziganya mbesidown ne baddamu because ffenna mu industry netwetaaga yamuyomu yeetaaga munne so let's not create negativity tukwatagane bibaawo buli muntu akola ensobi so naye yetagasa kati tubogereko mu mbeera etya kuba namwe tusobola kino kigonjoola kubanga omulimu gwe tukola mukoze kuba kati mwagala ekintu kino tukiderivalinge tutya tufune endowooza yammwe eri ba artist nze ngamba ba artist sifa ab'ekitalo ennyo nga bwe tulowooza kantandikira olaba ne president bamugerako olaba ne Bobi Wine bamugerako tukitegeera singa yali asiba buli omu amwogerako kubanga bamwogerako ebibi bangi naye naboogera nze ngamba twandifokasinze nnyo ku birungi at the end of the day gwe ng'omuntu oba wekakasa ati bwe bityo ebijja tambula ogende mu maaso neggulira ebbiri kola kugamba nze ngamba tuleme nnyo bwofulanga obutekanya n'olya muntu akoze obubi tula wansi ogende naye kubanga leero olwange kyaliwo kuba tune ennungi ate nga nenogiwaana tutuza abantu nze ngamba twandikkiriziganye nga tetutuuse eno wala nnyo so nzengamba tuzza kulwanya but nti mukwano gwange kikira at some point yakolamu kalaibanga yakola ensonga mulala because munange sometimes abantu baba n'ebintu byabwe issues brand omuntu aba atekamu sente biki naye nga bwe tugambye tayinza oba yakola ensobi naye tubadde tusaba mukama atuyambye nti bamutadde njagala like baddewo like bino tubisoke kugenda bwe tugambye buli omu yeetaaga munne mweno industry so eroga etambula etya kati ngiraba naye nga mwebale kulemezaamu projekiti kyezijja tubadde tukola nnyo naye right now tulina akayimba kaffe akateba kayita ngenderera ebona muleza mutawona stari era tuli mukola nnyo tujja kuyita wonna mukama waana abatulaze olagala tuteekewa
wonna abafrikana tusobola Amina. tukajegezeemu oba Nzenga tujja kusobola. tusobola ojegezeemu oba ekiba nekiba okitegeeza Sikawa abazoose. kino ekintu ekibaddewo faruka omanyi waliwo ebintu bayita president mu bintu by'amateeka tulina okujja ntuyimira ne bannaffe mu mbeera ng'eno ekiriwo ekiri ku ntambi leero enkya kijja kuba kunze n'omulala kubanga guno omulimu gwe tugamba nti gwobonnakyewo gwe tuwa okulaba nga eggwanga lifuna buli muntu asobola okwogera ensonga naddala nga tagenda pasono tulina okusitiikinga ku values ze tugoberera kubanga guno omulimu musengeke bulungi obategera kyenkugamba musengeke bulungi so omuntu gwoba oyimiridde ku mazima it doesn't matter ani akutiisatiisa n'embeera gye bakutiisatiisaamu tulina okuyimirira ku mazima oba kututte mu kooti oba kututtewa amazima galina kusigala nga mazima kuba kyekyatuleeta wano ne tugamba nti eri ku mainstream ebintu babikola ki babiteemateemangamu otegedde ne tugamba eno ekintu nga bwe kiri bwe kikola ki tewali regulations tewali naye mu maki ekyo tufuula ab'enjawulo ku bantu abalala ne baganda nga bamu nga bantambi nti tukola kye bayita research ogenda okujja mu kamera okuwa abantu nga nawe oyimirira ku nsonga abantu bagamba omusajja aleese ki ensonga so kinsanyusizza nnyo bannaffe bonna betukola omulimu guno okubanga tuzza okuyimirirawo n'entambi nafuna obwenkanya bail eri guaranteed by constitution buli muntu yenna asaanye okufuna bail eri free mu mbeera naye omanyi bino naye nga kitegeeza kino abannamawulire kye bakoze okusetinga pesa okulaga nti munnaffe bwe bamukwata natukola ki ffenna tubaawo kubanga bw'okitunuulya sakozi si kintu kitono omuntu bw'aba ali gy'ali n'agamba ntambi bamuntu naye kaŋŋende mulabe so kino statement ekoleddwa era tusuubira egenda kuyamba abantu bonna abalala bali mulimu guno bamanye nti bw'obanga okola ebintu ebirimu ensa ebituufu banno bajja kuyimirira mu kaseera kafaananga mayikanso okuba kuganya oguyingire anti wuliriza ensonga ezirimu okwogerera abantu ffe eddoboozi ly'abantu abatalina sakozi okimanyi bulungi wayback ffe eddoboozi ly'abantu abatalina ffe eddoboozi ly'abo abatasobola kwogera so kaakati batandika okututiisatiisa kubanga twogedde njagala owulirize bulungi bw'otandika okutiisibwatiisibwa kubanga oyogedde amazima kitegeeza oli atalina ddoboozi lyogera obwenkanya bugenda kuba tebukyalabika so ffe tujja kuyimirirawo tulabe kubanga it's not entertainment yokka politics n'ebirala buli muntu gwe tulaba atalina bwogerero ebiruma bannayuganda tulina okujja mu kamera netubyogera doesn't matter oba we treated what ffe bwe tuli okwogera akasekondi mulimu sente kajogereko ne big exclusive fairo yakadame leta bayi big exclusive nakulaba olumbye sawo muli koja mwamujawa musawo bale kubererawo bakadama n'obayirawo omubiri kiri kitya yampola naye yange emirimu okusobooza kwonna naawe gy'oli okusanga bwe kiri lwakuba nti kale ebisinga okusanga tukanogamba kino kisuseeko ku kyagundi kye yasanga nga weetaagayoko abantu nga basaakozi bakubeererewo kyebukoze olunaku olwaleero eri muganda waffe so kati abakola omulimu guno otuwa bubaka kinga kintu kiri kimu kyetwetaaga just kubeera bumu akkiriza nti abantu betuleese beebo banywevu n'obwo obusongasonga bali be babadde baleeta abumementudde n'abulaba nga temuli nyinza n'agamba nti omuntu waffe asasuleyo emitwalo 50 egyabuliwo ate na buli amweyimiridde alisasula emiliyoni za Uganda 5 singa walibeerawo obutagoberera biragiro bye oba ono okulemererwa okudda mu kooti naye sirabawo nsonga lwaki ayinza okugaana okudda mu kooti ku busango obunaku obwo obujweteke bwe tugenda okumementula nabwe kityo buli abadde yeeraliikirira bwereere
mukulu Ntambi agenda kuddayo eka ate n'obwo omusango tujja kumementula nga bwekyogera. Kati omusango ogenda guyimiriramu paka lasiti. Ate omutawaana buli ludda okuggyako nga bazigyeko ebiragiro. Naye bwe mba nkyalina instruction kiri eri Ntambi avunaanwa okusigala nga tutambula. Naye bwaŋŋamba lekeraawo songerako ono Zubeda waba kusinga obuwamba naye bakugulako omusango ky'omuntu nga naye tupima okutu. So mbeera eri etya kati? Embeera kati taratibu kateefe agenze jagana nakwata mu feesi ebyenda bino nebinkwata kateesi ndiko omwana gwesirina. Ogambye nti wasibye omusulo wadde wakugufuka nga avuddeyo. Kati ogenda fuka? Naye kati ndinda amale fuluma awo. Olyoka ofuke? Okufukiraawo ombango twenye ennono. Akasoke njogere ne Dr. Kwefu ono. Yesewo Dr. Kwefu okuta. Ekyo nakyo